Omujege guno bwe yaggwa paka leero tukyagenda mu maaso n'omulimu ogezako okutaasa abantu wansi, naye yo akawungezi ssaawa nga 2 twagiyimirizaamuko omulimu nga bale twagala operators oba ba drivers bawumulemuko, kubanga okuva Saturday jo bale tebalaba kuwumulamuko. Kati jo twagiyimiriza ssaawa nga wakati wa 2 ne 3 ogw'ekiro ba drivers bagende bawumulemuko. Leero twakedde ku makya ssaawa nga 12 nga bale tuli wano, tuli wali wansi nga twagala okutandika emirimu, naye engeri gy'olabye enkuba yatonye tetunaba okwongera n'omulimu. Omulimu kati gye tuli mu kukola ogezako okufuna omwala oba fridge oba chano amazzi gayinza okukola ki okuyita, kubanga kati amazzi akate gajjudde eri Busindi, nga tugezako okufuna ekkubo amazzi ago gayitewo nga tutandika omulimu. Kati leero omulimu gutambudde si emirembe engeri gye badde twagala, so nga nti nammwe mulaba weather. Eyokubiri n'abantu bakuwumulamuko, nammwe naba nga mumaze okukola amawulire muddayo waka ne mukola ki temuwumula. Kati kuva Saturday paka jjo ssaawa 2 tetuwagadde, wakati wa 2 ne 3 ogw'ekiro badde tukyalina emirambo 22. Bano bonna babatutte mu ggwanika Mulago, naye twasobodde tumaze okubajjako fingerprints, DNA ne postmortem bamaze okakola. Waliwo amawulire agamu bo bagamba nti abamwokere basaba ssente. Tewali wamwokere ateekwa kusaba ssente. Oba akusabye ssente jangu lopere batuukirira nze mwennyini tulabe engeri gye tuyinza okukoddala ki ensonga ezo. Tewali ssente gye basaba, tewali ssente gye bateekwa kusaba, eri free of charge. Eyo mawulire tebambulidde oba mawulire ki, naye badde nsaba atuukirire tugyemu ki obugambo bwataddeko oba amawulire ago amafu, ago amawulire mafu. Waliwo ssente gye basaba, tewali ssente gye bakola ki basaba. Mu zino emirambo gye tumaze okuwaayo eri abantu bagenda bazike, eriwo emirambo 13 famule bamaze okugitwala okugenda okuzika. Tuzigazize emirambo 8 eyo ekyali mu ggwanika nga tukyalinda abantu baabwe gye bagikima. Waliwo ekibuuzo kye bamubuuziza nti ng'emirimu gitambula mpola, reason nabawadde dda, namwe mulaba enkuba etaataaganya kibuga. Ekyokubiri abantu baffe ba drivers bawumulemu, batandike nga bali fresh. Naawe ng'owumuddeeko okyo ng'okeera nga olina amaanyi singa manyi, naye eyo yaba drivers Prime Minister ategeezezza nti agenda kufuna ba drivers babere peya onawumula oli addako, awumula oli ayingira. Ate eyo ensonga ezo tumaze okugikonjera ki eddagala, naye eriyo enkuba abaani ayinza okutusaasira natusabira
security eri etawa security eri tight eyo tobuuza n'okubuuza security eri tight buli wamu laba abasirikale buli wamu waliwo omusirikale buli gy'oyita waliwo abasirikale security eri gulugulu abantu babeere bagumu mu tenti tewali yajja kutuukawo mu tenti tina okuba okukola ki okutaataaganya oba okukola ekintu kyonna abali mu tenti mubeere bagumu nga mumanya nti security eri ki tight. Afande emirambo abantu bajja be bakyabuze oba emirambo egikyabuliddwako abantu bajja be babuze oba test zinabakolebwa? Test tumaze okukola test postmortem bamaze okukikola ku mirambo gyonna naye eyo 8 abantu baabwe tebanaba kukola ki okujja kukikima oba naawe oli family member bade tusaba kugenda ekimeyo. Afande okusima kuddamu wansi mukyasuubira ziriyo wansi bakyali eki okulaba nti kwongera n'okwongera graders ne prime minister agambye atagenda kwongera ki graders abalala ajje bakole omulimu ogezako okukola ki balete ebikora byebibuze balete ebikora abantu bali awo bali bangi abantu bali mu kasasiro bangi mu kifo kyokuleta ebikora nti meeting zati tugende eri tugende yako ekyapaawo biri kumpi n'ekire kansu bajja ebyennyanja ne bijja ne biyingira amazzi gaabwe ne gajja ne gayingira mu byennyanja byange ebyennyanja ne bifa era nga tubadde mu misango mu kkooti. Enjege eno yaguddewo eggwawo naye ng'ebimu ku byo bye tulowoozezaamu waliwo ensonga ze tulina okukwatako amangu. Ekyokuwonya abantu tulabika tuyinzaniso kifuuwa mu ng'ombe naye engeri kiki gye tukwatamu abafudde. Ekyokubiri okuteekawo embeera ey'okukugira ate ekibambulira kino okuddawo kubanga wenjogerera waliwo bapimye nga balaba nti waliwo ebifo ebiri mu katyabaga ebiwereza ddala mita 2 okuva wali kati nga tulaba nti abantu abo tugenda bawandiika tubateekewo deni tulabe engeri gye tuba nabo gye tubajjawo kubanga enkuba ekyatonye walaba kakyaliwo obuzibu obuyinza okugwa ate era netuddamu ne tufiirwa abantu. Kati ekyo bwe tukimala ate obukosi tujja kubalirira abantu abo basasulwe bavirewo ddala ekifo ekyo tusobole nga nti tekigendamu. Ekyokusatu ba engineer bagambye bagenda kusalako obuwanvu okukendeeza nga bakolamu engeri y'amadaala oba steps okusinziira nga baba badesigninze tusobole okulekerawo okuwanika kubanga ekintu kyewanisa nnyo kiri mita nga 4 okusuka mita 4 waggulu so oluluba lusozi luwanvu. Kati so kyekiriwo of course n'ekyokuddukirira bano abasoose ababunzabunda babateereddewo ekifo oba camp we baba babudaabudibwa nga bwe tunoonye ekyokubakolera ekyenkomeredde. So kyekiriwo of course kati kasasiro tulina ekizibu nti kasasiro ate mwe bannayuganda mwongera kuleeta kasasiro newe njogera kati kasasiro waleeta era tusuubira ofuna tani nga 10 olwaleero naye tetulina tulutwala. Katubadde tutunudde ku bifo ebitulinaanye mwe mulinga enkumba ne tutunira ku bifo mulinga bano bannaffe nansana nekira bali baguzeyo ekifo emenvu kati tugenda saawa eno bwenva wano nze sigenda genda eno kati ate nziruka eri tulabe bwe twogeraganya ne bannaffe okulaba nti ekifo tusobola okuteekawoko kasasiro nga te bwe tumaliriza ekizibu.